Bw'otunuulira enguudo ezimu mu kibuga Mbale oba oli awo ofuna essuubi nti abeeno bali yaddeyaddeko. Kino kiri bwe kityo kubanga ezimu zikoleddwa so nga waliwo n'enkulaakulana y'abantu ssekinnoomu abazimbye ebizimbe oba oli awo n'okuddaabiriza ebirimu. Wabula bw'otandulira ku bigere okwetooloola ekitundu kino lw'okizuula nti ddala bano bali ku yoleke. Ebifa muri Central Market, Kikudu Market, ssaako oluguudo oludde Paris kuliko entuumu za kasasiro ng'abayise bazinyiza mutwe ng'embuzi etenda enkuba. Abasuubuzi mu kitundu kino bategeezezza nga bakitwala wakati wa wiiki 3 n'omwezi omulamba okuyoola kasasiro ono akuŋŋaanyizwa okuva mu butale. Kino bagamba kitadde obulamu bwabwe mu katiza emmere okulya ina endwadde ezimu zetufuna naye ffe ngaffe abasuubuzi bano tetuzimanyi naye bw'ogenda gyeri dokita okumunnyonnyola akugamba obuzibu infect eri kuva ku ki basasi. Abakasitoma baffe benyenyera bubi balaba wetukolera wakyafu ebintu byennyini wano ekifundu kingi eyandiguze ebintu ayitawo bwisi okiraba ndowooza. Bano batubuulidde nti abakulira ekibuga kino kye basinze okubakolera bwe kubasuubiza jjojjoozi kyokka nga ne basala okutuukiriza batwalako bisaaniko bya lubatu. Mbale yafuuka ekibuga era ne kitandika okukola mu Julayi w'omwaka guno ng'Abaayo baajaganya ng'akimezezza okw'enjala nga basuubira nti buli kimu kigenda kubeera taratibu nga luwombo lw'amagi. Kitegerekese nti emmotoka ezirina okutwala kasasiro ono nnyingi zaayonooneka kati omwaka mulamba. Amyuka akulira ttawuni Kenneth Katuli agamba nti bali ku yoleke kubanga emmotoka emu oba ebbiri ze balina zitambula zisikondoka ekibatadde mu kaseera akazibu. Very old equipment that we are using currently because we have a few lorries and skip loaders which are broken down and however much we try to repair they break down after a very short time because of age. Kyokka agasseeko nti waliwo emmotoka ze balagiriza okugonjoola ekizibu kino. Budget for new equipment and we are procuring them soon. So the problem that will be the end of the problem. Ssaabawandiisi w'ekibiina ekigata abasuubuzi mu Mbale Central Market Yusuf Nsubuga agamba nti embeera eno bagimanyizizza amaaso. Road emu mu site mwonna ate tulina ne garbage truck emu yokka mu site yonna ate nga eri overburdened egenda buli wamu neeyoola ebisaasiro kati okwonooneka kyafuuka kya bulijjo. Kati essala gye basaba yakulaba nga waliwo ekikyukamu.